ojaba bulungi sikyo. Export TV to the world. Amawulire ag'ennaku ge nnaakafuna ssaawa za kakati wano ku mmeeza y'omwagala w'abangi King Sheebah ali mu mbeera mbi nnyo nnyo, era gwe wenna munnayuganda nkusaba ogatte essaalayo tusabire King Sheebah. Amanya nze omwana Soda, eno ye Export TV tusinzira n'eno ku kibanja kyaffe ekya YouTube okubaweereza ensi eno yonna. Ky'ogenda okukola ogenda kwongerawo vidiyo eno etuuke ku buli omu gwe kikwatako, osubscribinge, okomentinge ate oshiyalinge. Mbadde ndi awo akawungeezi zibadde nga ssaawa 2 ez'ekiro, ne bankubira essimu ng'eva mu ddwaliro erimu gye ngenda okgenda nga nvodde wano eno nga baŋŋamba nti King Sheebah mulwadde muuyi, era we twogerera bamutaddeko amacuupa. Njogeddeko ne omukunja atasera n'aŋŋamba naye tannabitegeera nnyo, obudde buno pasita muganda we yamuliko. Embeera yatandise ku makya mbu ng'awuliramu okulumizibwa, n'amusitula n'amutwala bukolokolo eri gy'atera okunywera eddagala. Ne bamulifaalinga mu kiriniki eri private. Nga bumanyi ebintu bya malwaliro ga manene tetera kubeera ddagala. Bagenze omutuuka ne bamuggyako omusaayi, ne bamuggyako n'omusulo, bagenze omukebera nga King Sheebah immune system ye yanafuuwa oluvannyuma lw'okumala emyezi ng'ebiri emabega okusinziira ku musawo ng'ayosaamu eddagala lye. Kino kyakosa obulamu bwe era ne kyeraliikiriza nnyo 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 nti bwe batamwanguyire ayinza okuviirako mulwadde okuluma ejjiiko oba embeera okusajjuka. Ssaawa za kakati ffe ffenna ebigenda mu maaso, ssaala zaffe, kuŋŋaanya essaala zo yonna gy'oli, gw'ayagala King Sheebah, naawe atamwagala, gw'ayagala mukunja, ayagala omwana Soda, ayagala buli omu, obudde buno eno bwakusabira King Sheebah yonna gy'oli tumuteeke mu ssaala kuba embeera embi. Omusawo agamba immune system yanafuuwa. Nga bw'omanyi embeera ya Sheebah obwo bulwadde bw'alina, eddagala eryo lyamira. Jjukira kasi obulwadde obugonza kye tuyita white blood cells. White blood cells fe abaasomako biology zeezo cells oba obutofaali obulwanyisa endwadde zonna eziba zijjize mu mubiri gwo. Naye ako akawuka ko bwe kayingira mukazi nafuya, kati lino eddagala lye bakuba liboostinga ezo white blood cell, lifoominga nawo cells endala empya ezisobola okulwana n'ekyo ekirwadde. Naye zaali zaanafuwa olw'engeri nti eddagala lino eno abasawo baamugamba ng'alitandika ly'amaanyi nnyo, wansi yo start tolina kulizikizaamu. So obudde buno bagezaako okufuna eddagala eriboostinga immune system ye esobole okuddamu okukola obulungi erwanise obulwadde obwo. Kankulageko ku bifaananyi bye basobodde otukubirako nga biva mu ddwaliro n'akavidiyo ke tujje ku TikTok ya pasita muganda we, kuba tetunnatuukayo mu ddwaliro. Kano ka vidiyo tukajje ku TikTok account ye osobole okukalabako, then bwe tugendayo beera ku Export TV byonna ogenda kubiraba. Kasantuukayo nyinza n'okukola live either ku YouTube channel yaffe ne TikTok account yaffe. Subscribinga, commenting, osharinge nga bw'osabira King Sheebah. Katugendeyo tutuukeyo tulabe ekigenda mu maaso. Eno ye Export TV. Kati omaze ebbanga ki ng'oli mulwadde, obadde owulira otya? Ebbanga lyonna mbadde mulwadde, nakuba nti kale oyo ngejja kumwonga ng'akooye ng'ali kufa ku mulimu oguganda nga yeebaka. Okay. Nga naawe ogaana kwefumbira kamere? Ndekerawo omuceere, oba talinaleeta nnyaanya nga nfumba kapiraawo nange. Okay. Muka kati okutandika okuwulira obubi watandise ddi? Omaze nga wiiki? Wiikisi waliwo ne wiikisi endala. Laba ndowooza abadde takikkiriza naye nga nkubadde munda sigamba nti ki. Okay. Nange era abadde nga Okaine immunity y'eriiro, oli munafu. Ojaba bulungi sikyo. Export TV to the world.